tuli kubulaya. Tuli kubulaya. Waza Katonda no Ruth. Nego amanya abantu bagala okujja bulaya ne just like that fe tuli eno fe baani. Yeah. Bana Yesu atwagadde. Munanga atwagadde, and these are things we cannot take for granted. You know? Someone was saying ne banange mwe Katonda mwamukola ki ne mugamba kisa, honestly. Seriously, it's the grace. Kwangola omuntu akugane mwe Katonda mumusaba mutya. Mutya bye tutasaba. Mukama mumusaba mutya banange. Bikife bye tutasaba. Nate necharanze nendowozaamu Vero. Oluusi n'ebintu Mukama ndoza byalaba bye tukola n'emitima gyaffe. Mitima. Nabyo abisinziirako. Tosobola kubanga gwe buli kadde gwe munno gw'ovuma banno gw'owalana banno futwa ku buli omu and you think ennaku y'abantu ekusanyusa ennaku y'abantu ng'ekusanyusa. Other people like that, and these are people so close to us, Ruth. Anti mwana yakugamba Bayuda tuyitana understand yali malayika wa Katonda yali so close to him. These are people that are so close to us. And I never wanted to be that kind of person who says abantu bazibu. Actually, well, even now, saga nyoka na muntu nga abera aineyo negative vibe buli kaseera abantu babi blah 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 blah. But we need to call things for what they really are. Oyamba omulala because kankubulire nze ndabye abantu bangi nga bayamba bambi abantu nabavaamu ate nga ababamenyi ababastabinze abaleseko obuvuna abalese amaziga. Ruth ninasenga wange does about 10 years ago yayogera ekigambo kino n'atugamba abaana bange tutabawala bange mukyala mulokole bw'osabanga Katonda mugambe Lwana n'abalabi bange tomugamba nti bandage ne tumugamba shasenga ffe tuba twagala tumanyi nagamba that is one thing that can break you and you never recover. Yeah. I have seen it with my own eyes. Yeah, people who betray. They don't even betray when Ruth, it is not for the faint-hearted. I know. Nanoza kyekisinga okumenya omutima bw'otegeera nti gwe oyita mukwano gwate yakoze kiye backstabber. Like kyekisinga okumenya omutima. Nedda ffe nyini tuli balwadde anti. Okay. Ffe abamenye kaffe balwadde. You know why? No. Wali otrustinga waki? Let us start from there. Kubanga kati ffe we are Christians. What does the word of the Lord say? What does it say? Kigamba akolimiddwa ayesiga omwana w'omuntu. Teyayawula mama, teyayawula mu musumba wote, teyayawula mu bbaawo. Ruth, that scripture didn't exclude anyone. Right, kabe mwana wo. Kakati gwe ng'omwezaalidde gw'omutendese but Mukama yamuwa omutima gwe. And sometimes their intention is not even to sina kutukola bubi bambi. That is who they are. Just obabikuliddwa. Kyekyo ekibeerawo si babi nti bagenderera okukola obubi. That is who they are. Abakulaga tono yenze. Gwe wanza nono yenze. I'm not you. Ate ekisinga okuba okuluma nti omuntu oyinza okulowooza olaba Vero oyinza okubeera nga Vero is my best friend. Naye Vero gwe best friend we. Hey, that is the question. Ate kati we tugenze tukola wakaliko n'akalala akazze. Abantu Ruth nyinza okubeerako. Nenga even for 30 years I've never liked you. You know? Angandi nawe nze kati ate ekyo nakyo nekintabula nnyo nembuuza Ruth nze munaye simanyi ku pretending. Bwe mba sikwagala sigenda ku pretending. Vago. Abanjimu naye. Semunange bavago fe tukola ekyo. I don't know how to pretend. I don't know how to pretend. If I love you, I'll show you that I love you. If I don't, that's fine. You get a hi friend. I say hello. I move on. Abantu siwe bali mukwano. Yeah, but I think it goes beyond ezo stars or what it has more to do with how we're raised. Abantu abamu bambi bafa bakyali baana bato ne bategeera nti nze there's nothing like twagalane n'omuntu. Everything is me. Transactional. Ruth mbeera naye kubanga muwala ali mulaiti mukazi agenda ku elevating nange status yange bla 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 bla. That's mwagala ko publicity. Ekyo kyenjagala ku Ruth bagendi mukwano gwa Kalibbala. Oh my God. Yeah. Atenga byaddala. Kakati gwe ate overi n'ogamba no mwateze namwagala na mutima gwange ate ye yali yes, so it's transactional. I know, but that is so sad. Naye naffe katuyigeko.
omuntu ajja mu bulamu bwo thank you nenga alinamu mission either nga ayagala kufuna mwami wo so that mubere close or trusting with your husband oba nga ayagala opposition gy'olina oba nga ayagala Ruth, let us talk about you. Nze nabadde Kampala nga mpulira wabombye. and I didn't even know you were here. Okay. Now, the reason as why someone would like to get close to me is to ask me, Chitufu Ruth, kati gwe innocent ogenda gendo government yabombye. What information ngache yabadanjagaza. Yabadanjagaza kutegera ekyo kuba manyi we relate, we have a relationship. Yes. Kakati, that is how life is. Even in that case, that person used you. Go waddo manyi muganda wo go now you abuse. Now you abuse. What abusing internet guru. I am telling you. So when they came to you, they much badde bakwagaza. Abewulidde mu social media nagamba kangene mbuzo oyo mbalaba ne Ruth. Ate okuba amanyi. Kati gwe nayo bambi noyogera innocently. Kyovula nze mpanya abantu bagita bata benefit of a doubt. Tonyigiranga muntu muje Veronica yakyogedde. Tomanyi context mwe yakyogeredde. Abantu bakibusa. Togimanyi. Ate ze munange kankule Vero mukama yampa ekintu kimu era nkimwebalize ekyo kyenyambye. Munabuza ne Ruth okikola otya? I don't fight my battles. Ozimotera. Naka mukama. Kati Vero mukama yasitegeze tugenda kwera leero. Era abagamba nti tugenda kwera Vero newe naali ku byamasimu. Newe nalinye mu Bassness Jaward. Newe naali koze ntya nga mukama takkiriza. Yabadde Katonda tekyali badde. Ayadde Katonda kumaze bwe wangambye. Nina cousin wange yazaala ali eyo backing gye nabadde nina Ruth, you want us to an interview? First of all, what are we even going to talk about? You know? I'm Vera and Ruth. I'm thanking God that we are here. But our first instinct was, Ruth, what am I going to tell her? Just what's wrong with that? You know? What's wrong with that? Nothing wrong. Like there's nothing wrong like talking about stuff, life and everything. And Vero. Namando kubeera one. Katonda. Okitegeera. Katonda Ruth Katonda. We should even be humble. Katonda. Katonda. Nkitunulamu. Naye ate n'abantu tubabulire reality nayo. Simply because batulaba wano batulire na ate tekitegeeza nti kati bola fe life eri. Wachikuwa wachimala. Sikituufu. Ayi nakyalogedde Katonda. Tekya kutegeeza nti gwe tuulaga mukama njagala genda Bulaaya n'osowola. Tejja kubanga maanu eve mu kubanga ezo wansi oba. No. Ekigambo ekitaliiko bikolwa kiba kifu. Yesu yagala kujja. But what are you doing? Exactly. What are you doing? Namando omumanyi. Mufuneko omukwano gambe kikubala kitya kitambula. Fe banyiga. Banyiga. Wakyali nnyonyi. Wakiye. Omukazi yakafumbirwa oyo. Embaga. Kati yali nnyonyi. Naye Mukama akwagadde Namanda. Anjagala. Embaga yo buli muntu yagamba kwabuli bagamba naye ng'oluddeyo nga yebi. Abaayogera ebigambo bingi. Baayogera naye ate okukizaayo k'emabega Ruth. By the way, this is food for thought. Yes. I think mu buli mbeera twebalizeemu Mukama. Nina omwana omuwala, she's a dancer. Kati ntera balaba ku National Theatre we tukolera. Yajja nga alina kibebi ekirungi n'ensanyuka. Munnange Ruth ate bambi abantu nga bwe tugambye abantu Ferusi be twesibako ennyo be batatwagala ate abali emabbali be batwagala. Kati you can even be inspiring someone nga tokimanyi. Now this girl comes with a very beautiful baby ate yana binsanyuka kiri nga n'ensanyuka. Namugamba wazaala ddi nangamba mukwano gwo wamalamu amaanyi nangamba kanzaale. Namuganda kakumala muntu. Nangamba you know we used to talk about you. Ulirize ebigambo bye banjogerangako era ne ngamba wow. Single, successful and happy. Actually contented, that is the word. Beautiful tachitadeko. Njamukuba. Thank you. Single, in art, single, successful and contented. Nachuka ne mugamba. What? Nangamba twaberanga eyo nga twegomba okubeeranga gwe. So the point I'm trying to drive home. Gobeero ina wolingo ina kyoyayanira okubeera naye nga ne kyolimo ina kyebaliza Katonda nakyo maybe kina gwe kiteekamu amaanyi. Agamba nti obulamu bw'olimu kati buli mu ssala y'omuntu somewhere
Nenga gwate wegamba mukama why me zenga mbona abura nenga there is someone out there asaba abere kyoli right now omanyi omutusanga omuntu nga agamba mukama nenga temu lwaki nga temu waliwo agamba singa nina ebigere singa nina ebigere mukama kyandituyigiriza n'okubeera grateful. Exactly, yeah. An attitude of gratefulness all the time, attitude of gratitude. Omwana yakingamba, I swear no one had ever broken ngata unali mazofumbirwa. Netwali mugamba, what? I swear nagamba mukama, I'm so sorry. I am so sorry. Like, I'm like, we need to be grateful wherever. Na yevere watukira okufumbira lyo kyasuubira nti okyasobola okufumbirwa. Wakyalina essuubi? Ruth, nze essuubi lyange omanyi okukkiriza kukulabisa ng'omulalu w'omutwe. Okukkiriza kwange si kwa bantu ba bulijjo. Amen. And let me tell you now, this is going to sound crazy. For me, there is no sirina nti kati ntuuse wano waweddeyo. Buli lunaku wabayo ekipya. Njagala ontegeere. Yes, yeah, I love that. Like, sisaaga nti kati ekirooto kyali kyakufumbirwa kati mpeddeyo maama kati ate awo nali ntandika. Mpulira. Awo nali ntandika. Ekirooto tekiyinza kuba nti ate kati nze mmanyi buli kintu nkisobola okifuuka. Tolina nakyo ngamba. Yeah. Actually ekyo kiyamba nnyo kubanga abantu baagala nnyo otuteeka mu box. This is what Ruth wants to achieve. Kino bwakifuna kati awudde. Me, I don't tick boxes. Buli wembeera mbange waliwo abawo ekiba kiddako Ruth. Kati abaana batambula ku zi holiday nze nagudde ku mukazi wa Mexico jo ne mugamba my dream holiday destination is Brazil. Why? Nze life yaabwe ne Mexico awa njagala okutuuka ku level nga nsobola okikola easily. Okitegeera kyentegeeza nga nsobola okikola easily. Nina sente zenjagala otuukako naye ate tezinsuza nga seebase. Oba ontegeera. So kati n'obufumbo tebwansuuzako nga seebase. Ng'okimanyi nti Katonda ajja buleeta. Obufumbo Ruth tebwansuuzaako nga seebase ate tewali muntu yali sure nti nja fumbirwa nga nze. Kyova olaba nabye saase tolingako. Era bye nagaana. Nga ki? Naye naawe Ruth kiki ky'otamanyi? Nze wanange mwana gwe omuyimbi yayimba nina byesinywa olwa Katonda. Naye nange nina byesaakola nga manyi I'm better than this. Yes. Abana mbabene pressure kuva mu family, your friends and everyone. That is why mbade nkubuuza nga biki. Because there is a girl out there ka pressure kamuyitiriddeko tufumbiddwe banno bona baweddewo gwe nga tofumbirwa banno bazadde wakifunayo omulema bayiga ka statement ako kammenya wakifunayo omulema gw'otuleetera. Babyogera naye pressure gy'oteetaddeeko teyinza kulya. Pressure nowe bagikuteekako gwe nga togyetaddeeko. Ruth nze ndi kabaka w'okucontaininga pressure. And that is a skill oba an art we all need to develop. Kubanga ebyetaago byensi tebiggwayo. Let me tell you, omwana oba mulenzi oba omuwala ampuliriza could not be married, maybe something different, may not be marriage, maybe get a job. Yeah. Ng'okoze buli kyokola emirimu giganye. Build. Nga bakutadde ku pressure kyo kyapangisa nga neewe ogattagatta tosobola. Tebikwatagana. Nga tosobola. Kati nze ekintu kimu kye ndabye naye Katonda ndowooza era omala kimusaba. Learn to contain pressure. Pressure yo weeri. Don't let it get to you. Actually tukoze nnyo ensobi mu kintu ekyo. Demands zose teziggwayo Ruth. Demand zizensi Ruth gwe zakugwako. Wamala ofumbirwa zagwayo. Bwamala ozaala zagwayo. Abaana bagenda ku university kati zagwayo. Tezisoboka. Paka kati. Mukiwulidde? Paka kati. Demands teziggwayo. Kakati bw'oyiga nti buli pressure abantu gye bakuteekako yegenda okudictatinga yo course in life owedde. Nze I think they are the basics in life which you know to know the principles. Woli otambulira mu mazima tolimba okitegeera kyoyita mutoli mu kumpanya. Are you a person of integrity? Those are the things that should be actually nze ndowooza. Nasanga omwana ennaku ezo ku somewhere March, April, I went for a wedding ndaye mu motoka mutwakomerawo nenkomerawo n'oyo omuwala sayina motoka kana nga kali could be about 27 songa
embaga ng'emumazeemu nnyo n'agamba bannange banaffe tulifumbirwa biki and I thanked God nali mu mmotoka eyo. Ruth omwana ng'emirembe gimuweddeko ne mugamba mukwano, I know this is going to sound ridiculous considering kirina mu kuva muntu nga ye embaga yagifuna naye toweteeka nnyo ku pressure. Mmanyi kiwulikanga buli muntu akyogera toteeka ku pressure. Weteekeko ku pressure y'okubuuza Katonda kyayagala okole mu moment eyo. Ky'oyagala Katonda kyayagala okole. Omanyi nti tumalira nnyo ebirowoozo ku bintu nga si bye tulina okumalirako ebirowoozo. Ate tumanya nti Katonda n'ayogera ddi n'agamba ddi. So I'm not dealing ndi mu kudiringa n'abantu abakiririza mu Katonda nannyini buyinza ruhanga nannyini nsi eno yonna okujjula kwayo yonna mukiririza mubafuna omulala abagamba nze bwe ŋŋamba nti oluusi tustressinga kubanga we are worried about things we shouldn't be worried about. Yes, we are worried about things we shouldn't be worried about kubanga kakati bakugamba noonya visa ogende e Bungereza gw'ogamba nedda ngenda mu ministry kufuna gundi project ntwalayo proposal yange Katonda kugamba waliwo ogenda okufunira omukisa gwo guli waliwe ngeno okusimba nkulabiraawo Katonda. Most of the times, by the way. Actually, I think stress is singe eva kuranagana ne Katonda. Twaganya okwerwanira entalo zaffe. Kyekyo kyeri. Ng'ate alina tulwanira tumulese ebbali. Just imagine olina akaana ka myezi 6 tekoogera tekakola kitekasobola kukola kintu kyonna. Okola kafumbira mmere bwe kakaabawo bwe kakola kesi kakadde eri mungu wala otuka ekiseera n'ogana naye kasooke muleka akaabe. Amala omutegekera ki? Bw'anaategeera nti ndi maama we mwana agenda mutegekera byakulya. Era fokasinga ku kino kati njala ye muluma kati kantegeke okitegera edda twali tukulanga olina emyaka ngaawo 2-3 kola mami kyoyagala ki we mami nkuwenete najja ayino nkuwete olusinganiza n'okuwa omubisinaga kale lya yiyo n'okubanga nedda waliwo n'ekirala kindabye ne Katonda nga wakwata ekkubo ddala naye yagamba ddala atola jona yakakana ali mu kyennyanja mutalo kyennyanja wamugamba ddeeri addeeni wakwate kubo ddala olw'okuba omanyi abawala batuse mu egyo emyaka ekyo kye balina okukola ki omusajja we ali Australia naye oli mu Uganda abavubuka b'ekkanisa baku-breaking emitima. Omusajja ali mu wedding meetings gendako mu wedding meeting gendako mu seminar gendako out mu hotel bendakawo mu lobby bagamba nze nina musajja ajja okuntwalayo omusajja wakulinza ali mu lobby naye gwe weesibidde waka bali bagambe ennaku ezo naye abakazi abanoonya abaami mugendeeko kuki ku masomero ku makyanga abantu badropinga abaana abasajja badropinga abaana ku masomero bali bokka ewaka Ruthi mukwano nga bayawukana dda the single fathers or single mothers naye ekyo kabambi even on a more serious take abantu tubabule Ruth nti obulamu bunyiga ekyo tebakikulimba kobe ng'oli biki kobe biki okimanyi waliyo omuntu nga mufumbo ng'ali singo nenga mufumbo Ruthi lwaki ayogedde ekintu ekyo naye ate nga we're not discouraging people to get married but what I'm saying don't put yourself on pressure nti obufumbo kyekisenga obufumbo bulungi nnyo ne Mukama buwa ekitiibwa era buwa omukisa naye gw'ofumiddwa yeye ekyo kiddemu okyogere mu capital letters okufumbirwa kitiibwa Mukama akikuwa era akiwamu n'omukisa. Actually buli ddiini yonna ekiweramu omukisa okufumbirwa kituufu obuwangwa bukiwa omukisa gw'amaanyi ne society ekuwa omukisa muki omufumbo omwami waago mukyala gundi naye gw'ofumbirwa yeye kubanga okufumbirwa tulina okufumbirwa kyo saagala kikubaganyako birowoozo omuntu alina okufumbirwa naye gw'ofumbirwa yeye so ka pressure ako kooleeta ako kagenda kutomeza kayinza okususa ku muntu ataliwo kagenda kutomeza Mukama akubuuza namukuweerawa oyeye ate kati kankubuleko nga nange yafumbirwa nga nkuze oluusi okulwawo okufumbirwa it's not like omuntu taliiyo naye okutekubo kyamu gy'oli mu kumunoonyeza era ojalwawo era ofumbirwe kwanaku ate aneetera ofumbirwe omukyamu era ofumbirwe omukyamu kuba the point God was trying to raise Katonda point yagamba yakulema you had a lot of noise waina noise. Actually, I do not even think Ruth, for clarity's sake, I don't think waliwo omuntu alwawo fumbirwa. Munsonyi wenyinza okubeera controversial. Just tumala obudde nga tetuwulira Katonda kyali mu kutugamba.
Weesibye ku muntu gwe bakugoba kedda. Kubuulira. Omwagaza mutima. Mbuuza omutima gwagala. Yo. Weesibye ku muntu Katonda gwe yakugaana edda. Ekyo kimalidde abakazi n'abasajja obudde nga bannange sayini zonna zikulaga. Ekyo kye kimu ku bisinga. Red flags. Ng'olemeddeko. Anti tulabira ebintu ebyekisiru. Buli omu osimanya na weaknesses ennabagamba tezenkana. Ruth eri abakazi be basiba nga bakuba emiggo n'amannyo gaavaamu. Naye olw'okuba yawulira Ruth aga buli omu alina weakness. Ruth weakness ye gy'agamba ya finances nti omwami wange bamusala ku mulimu kati takyakola. Nze ndabirira. Ekyo buli mukazi kyakisobola. Omwami wange ali bedridden nze ndi. Ekyo kisoboka. In fact n'ebirayiro bye tukuba ffe abaabi kuba ekyo kitegeeza. Yeah. Naye eriyo ekintu ky'olimu. Omwami wange wa ntondo. Buli okigumiikiriza. N'okigumiikiriza naye kati Ruth nina abawala bakwano bange. Twali kondoza abawala basatu abali bakala abakazi basatu bali batanafumbira. Anti olala nayogera nti ndi mwala ku interview abantu bagamba oli mukazi whatever. Dali wakwita mwana. Anze nange muli mpulira ndi mwana. First of all ndi mwana wa Katonda. Tona nakyonga. Lenga lava ku nsonga eyo kakuli vero. Omanyi waliwo wenkera kumanya ne mpulira nga ndi kawala. Nze Ruth mpulira sikula. Ngampulira olwo byenjagala okukola ng'akawala. Aye ne mbikola aye ne nnyumiro. Nedda. My auntie made 50 years. Yeah. How do you feel? Nangamba. Daughter, I'm going to tell you. Mpulira nga bena byangandye makere. Right? Tewali udakudukera nanga kati mpulira nga omuntu. Nze ndakulinda maguma nzaga nko okunnuma. Nzanya okuyimukakala kaka nga sikyasobola. But right now nze mpulira so abaana abo twali ku group. I think omwami we yali amuyisiza alina kye yamukola ndoze kitali kirungi. But if tuli ku mukutu, she just came and said, "Bananga, who knows of a good apartment I can rent for a month?" Ono omusajja kamuwumule mukongo omwezi. Kati nkusaba olabe. Omwana ali eya alooza mbu obufumbo ye solution. I want you to listen to this carefully. Abaliko abafumbo bonna bamugamba bamanya apartment gye ziri. Akati? Nkulayirira Katonda eyandokola. Ndayira Katonda eyandokola. Era ne group eyo bagimanyi. Abafumbo bonna baliko bamugamba tumanyi era nze kyova lusikiza muntu agamba mbuno olwo omufumbo yagenda okuwa device y'abafumbo. Mukwano gye bali ababikowo bo bintu bye bayiseemu. Fenna abaali batannafumbirwa. Twamugamba Linda, hold on. Nga ffe tulaba bali nga bamutaddeko ne contact. Oh wow. But you know why? No. They are not happy themselves. Oh my God. So the point I'm trying to drive home is oyinza okupapirira ennyo bane bamugamba in fact if nze ne banvuma tuna mukwano gwange ali na Rwanda yo ne tubagamba you guys that is the worst advice you can give bichi ne batugamba mulinda munafumbira munala muze muhogere ebintu ebyekisiru omukazi walo yetaga aveho kawumulemu breathing. I believe that and I second that, but ekintu kyokugana namwe omunafumbira sanga muntu atisa abantu bufumbo. Break yetagisa kankubuli. Ne Ruth nedda break. Okay, the break I can understand. Yeah. Ogambye Mr. Kalibala kangendeke Mr. Bwanika totabula bintu. I'm sorry. Mr. Bwanika, I'm sorry. Ogambye mwami Bwanika kangendeke London okumala weeks mukaaga. That is a break I think. Na ya break nga nali nyenye nezijanga Bwanika tachimanyi. You tell a break ono bi. Katolije yali agenda okola naawe. Nile walo katwita okwewambamu. Nenkera kumacha tumanya okwewambamu anti nogamba tikakati mwami Bwanika olaba Friday njagala ojimpe Saturday Sunday jimpe ebyaddala nagamba bala bikirenga mukwano nkubuuliddeko tononya Friday Saturday Sunday ngenda kwewamba okitegera mu bifumbo bibayoko sometimes nga yo overwhelmed you know nga wetaaga kyenjagala nze advice onjuwa abakyala obwolumuko ne muno mweko space kwanga naye ajja kyetaagako oluusi nga yetaaga space obuzibu tulina kakule namanda ekitandika n'otutamya obufumbo kusuffocatinga muno all the time. Yes, muli bafumbo buli omu ayagala munne funeko olunaku mu wiiki mwekwane muko okwekwana kitegeeza ki tuula wali mwami watule wali omugambe naye bebi olaba nga musanyuse temuyombye because obuzibu bwetukola abakazi tulina buli omu n'ayomba era luli nagamba ngirewo oti nonyima Ruth ye bamugulira gundi ku birthday ye nze ati waki no nga you don't pointing fingers mutuule omugambe bebi nkwebaza kwanga okunjagala nze nga Ruth sikyangu mwami Bwanika webale n'omwebaza n'omugamba naye nange ensobya kwanga ndi muntu so njakade tunyumyemu kolero yetu kwanga mugenda ku date mubako ne kimugenda okwogerako yo twogere ku bice ebitunyiga
emyaka gino abiri gye tumaze mu bufumbo myaka 25 mu bufumbo nkoze ntya kati Ruth kankubuuze buli we muhavinga eyo conversation but I'm not meaning mukulu Bwanika naawe it's a figurative abafumbo bonna yes that sounds very ideal buli we mutwana nga nti kati olaba mukwano oli bwe wagenze n'okolaba oti wanti bwe nawulidde buli abakikola ba profiting bakijjamu omulamwa okyentegeeza conflicts ezo zonna zibeera resolved kubanga olw'ensonga lwaki nkyogera bwe nti kale ensonga eyo nga njiddamu bwe nti bwe njogerako naye nga mwa feeling yange nti mpulira bubi buli osanga namanda n'omwagaaga kimpisa bubi nganze because I love you nakamba badagekale simanyi nakumanya nti kikuluma I'm really sorry naye naŋŋamba naye nange bwe mubeera ku show n'okwata kasuku nga mwekubaakwawe buti binyiiza bala sibyagala olaba nti kati awo mu resolving ekibadde kitandise okukulumya omutima abantu bagenda mu depression unknowing n'abafumbo batamanyi nebipayiringa bye baatugambanga omukyala ogenze banakabokisiko teka ebifumono ebyakati bitotolwa okena bitotolera kati Ruth kati bwe tumala ebbanga twogerako eyo ensonga ndakawo wenyine ensonga enyini mukyagiriko ne mwami Bwanika kyali kikukulosinzeeko nti eriyo Bwanika atatuula na biwuliriza oba ekyo tokimanyi tetugezaako mulaga gye bali bangi musajja talabwa mukamwa musajja taddibwamu sirika ekyo njagala nakyo tukyogereko kwanza kati oyo mukwano gwange oyo lwaki yannuma nnyo first of all muwala mulokole ate ayagala nnyo obufumbo bwe these are the people watunulanga noweegomba obufumbo kakati bwe nawulira ayogedde ekyo ekintu nti I need to be away from this man for some time kamanyize nina laavu y'akajanja ndooza bana abantu kati nze we nayagala nnyo obufumbo akajanja ne kasuka kati buli kaseera amanya gakulaba kalibala na Bwanika sirina kirala kyenjagala wulira ate awo nawo nsobi kati nze nali njirina ensobi eyo because nyandika Bwanika tulina script yaffe si yammwe nti kati nze nga binsanyusa nnyo kati saagala kula Ruth nga ngamba ekintu kyonna nti tulinamu obuzibu kati ebintu mbyekuumako nembanga agamba oba simanyi when to stop akajanja kategeera agamba kati mbasagala ongambe nakuŋŋamba ekintu kyonna kati bw'ovaayo ate nompa which is also a bad thing kuba bambi oluusi Ruth oyinza okuba nakyo oyagala n'okuŋŋamba sobola I can't open up. Thank you. Ruth mwe muli bulungi okitegeera kati naawe nenkusibireyo Ruth nkusabojjeko bafo tubulireko twafunye obuzibu kati nzaawo mbasizwa kwebikkulya because manya nti eri ndi mu bitabo birungi naye ate nga tomanyi bizibu bye tulina ono omuntu akubuuza naye Ruth okikoze okyokola mu bufumbo ebbanga eryo nalyo obikola otya mukwano vero notisi zange size zizo ezijjokola obufumbo bwo tebiringa nti wayitako mu S4 kankuwa ebitabo byange obiseemu no nanyo kali kyolamu yakyusa ate siwe kikola obufumbo buli omu bumutomera bubwe namanda ova omwami woyo ngoga mu musajja kisaite kinamsa tekigaba mu musaite tekiwa mukazi kikuba nenze ne mukwatamu mama nga mugonvu muzibu musajja yomu nenze ne mukwatako nabanga mugonvu basi nasaba sente nga kusatuse popo you have received nenga gobwadde eweeru ogamba omusajja mukodo omusajja tagaba omusajja tatwalako muntu out biki bibi byerere nate ngaze we namutuukako byakyuka so that's why I'm saying omukwanto gulina script tegulina syllabus nti no ebu wasoma lulibo ojo kusoma kati tino biki tebiriko buli omu exam agituula bubwe that is why I completely say there is no Mr. Right. Get Mr. Left, make him Mr. Right. Kali Mr. Right ogala musangalo ateze kyendowooza gaba mutibyeko obupande neda nze kyendowooza ate me I think there is a right person for everyone. That's what I'm what saying. I don't believe is perfect. Byomanyi birimu enjawulo Ruth okyagedde kyentegeeza Ruth omuntu nga yali mukyamu from the start n'oba gusinga empisa eyabikira mali enneema yeah when someone was wrong for you from the start that's why kyetwatandikira kwa tugamba gyowalirira gye Katonda gyagambye okugenda okyagera kyentegeeza Ruth but I believe nobody is perfect. An imperfect person can be perfected. First of all, nawe wenyini bw'obala ebibala by'omwoyo omutukuvu oli patient naye bamutamu omuleka n'amala nenyini neyeetegeerera naga bino sisaana bikola naye I strongly believe there is marrying wrong
Yeah, nange nchikiriza ekyo. There's no one is perfect. Tutale nakali tukateeka kutwala ne Yesu yavaako n'anyiiga. N'akuba abasuubuzi bonna abali mu kkanisa. Yanyiiga. Talina kukibeera ekyo. Yabadde akitegedde. So meaning nti buli muntu yenna ajja kufuna ebimujjajjako. Yes. Marrying wrongly. Marrying wrongly. Kati nga bwe twagambye waliwo kiri ekyokugamba nti zimu ku nsonga ezitufumbisisa oba ezifumbisisa abantu wrongly. Pressure kweri. Pressure eyo. Eyo nkubiriza bazadde bannange bakendeeza akantu ke bateeka ku baana. Nze abaana bange nabagamba nze amuhiya sirina kusigana kufa kati. I know. Take your time. I'm going nowhere. Mukama yagamba ajja kunzijuza obulamu. Mugamba nina okulaba abazzukulu bange. So kati bagenda kujja batanga abantu bafumbiddwa. So there is no pressure. Era omwami namugamba abaana bange gende mpola. Nze vero njagala omwana wange ajje mulabe nga alimu kati ng'ettama lyo. Ekyana kyange ndaba kino. Oh my God, Ruth. Nebyo nti nno ne wava waka ekitanda ne tukitemawo mukwano nedda. Yeah, but also the other problem is the idea of idolizing marriage. Idolizing marriage omanyi kyekitegeeza? Okubanga mulaba obusinza. Omanyi Katonda waffe ono n'abagambye nja kurifaringa nnyo Katonda wanze gwentegeera yekka nti Katonda waffe yagamba ndi Katonda wa bujja. Togattibwako kirala. Ndi Katonda wa bujja era n'ayogera n'agamba nti no tokolanga kifaananyi kya kintu kyonna. Tokolanga kifaananyi kya kintu kyonna kati baba ligundi balooza bategeeza bifaananyi byogenda. No, ategeeze ekitu ky'oteeka mu mutwe gwo n'otandika okkisinza. Buli bw'ogenda ewa Katonda opresentinga bufumbo kababeere baana kazibeere ssente. Bwe kidda mu kifo kya Katonda abeera Katonda ayagala omwagala. Kimanyi oba mukazi. Ayagala naye alayika musajja. Abasajja be basinga ebbuba. Ayina ebbuba. Naye abakazi balina ebbuba. Katonda ali mukwano. Ruth oli kuki? Ruth. Nji. Ebbuba factory tulina owaffe buli bearable bawa ina byakola gamba fine bichi. Ruth mukwano kireka. Kakati nze abanenzi ba fine factory bampubira. Kwate kudiru ki? Bampubira buuza bampubira batya. Nabadde nzija nina gwe nagambye nzija nagamba ebisajja byayo tebibabuzaabuza bannange ne muka kati ndi mukazi wo oli bba wange babubirako. So the point I'm trying to raise is God is a very jealous God. Yeah, true. So every time you get an idea n'ogiteeka mu ssenta y'obulamu bwo ngenda mu kkanisa kusinza Katonda mpa omwami ngenda mu kkanisa kusinza Katonda kusiibira bufumbo. Please have a life. Ruth, let us also tell people to have a life. You know why? Obuuza nnyo Katonda kusaba zino kiki oyagala nkole. Kati nze ondaba nina ebituuki bye nali neegombedde okukola kati bye sikyayinza kukola. Genda ko mu kanisa n'osula eyo ng'osaba nga tolina gw'olina kubinnyonnyola. Togenda mu kanisa kuba oyagala Katonda akuwe omusajja oba omukazi. Togenda mu kanisa don't make God synonymous with marriage. Kokola Katonda nga bamwenkanyankanya ne ssente. Nga bye bikutwala Ruth banne ye omugamba ko nti nkwagala. Nomubasa bwe bazanga tozze kusaba. Omugamba ko nti banne Katonda nange mpulira nkwagala kati nga nze nabadde awo natuuse no brother ngira ngamba nti ekola ki? Because I don't know, I'm also a firstborn and by setup firstborns don't know how to rest because we have been wired. We've been wired. You've been mini-mummies. Sweet. Let the world take care of you. I don't know how to do that. Only God can. So, oh God, I love you. One day say no. I don't take this for granted. God, simanyi byakusaba sibirina na birina. Oshegera? Sibirina because Ruth, we don't even know how to pray. To pray, yeah. So Katonda ogana omugamba, I don't know. I don't even know how to articulate what I want or to even think that ekyo kyenneetaaga. Yeah. Nsoze kyenneetaaga sina kyenneetaaga. So God, n'okukyogera okyogedde otya? Tomanyi bwe bakyogera naye tokimanyi na kukimanya nti ekyo kye weetaaga. So do you trust God that much? N'omugamba, I don't know what to pray but kantu kange lwaki okakuba akuba buli kadde? Nze mbeera ndaba wano eno ekibuubu power. Tewali akulaba kibuubu. Kiri steady. Kiri very, very okay.
Kati, so the point I'm trying to raise yes. Learn to relax and rest, knowing the Father takes care of you. Gwekimenti waliwo abantu abatya abantu nga tatya Katonda. Ati omwami we kyo kyogerako kyennyini nnyini. Bannange omwami tajja kunzikiza agenda kusaba. Bannange omwami, I'm not saying omwami n'omuyisaamu amaaso. Naye omwami omutadde mu kifo kya Katonda. Omwami olaba essimu y'emisinde. Omwami wange mwagala. Muwe ekitiibwa. Mwebaza Katonda ku lulwe. Thank you. Naye si Katonda. Mwebaza Katonda ku lulwe. Nkwebaza Katonda olw'omwami wange, nkwebaza olw'abaana bange, nkwebaza olw'emikwano gy'ompadde, nkwebaza olw'eggwanga lyange, nkwebaza olw'obulamu bwange, okwebaza kuba kyendi kye sitamanyi abantu kye baŋŋamba nkikwebaliza. Okitegeera? So it is always God. That is why nze omuntu aŋŋamba nti Ruth alabika bulungi, kitiibwa kya Mukama. Mbadde eri nga ngamba naye nze ng'oluusa n'oŋŋamba ettama lirabise ne Ruth oli mutemu. Mwana gwe oyagala obufumbo bukoze ekigambo. Yes, okagaza. Akukoledde omulimu mu bufumbo awo. Ruth oli mufumbo. Omuntu naye omwami alaba nga nana kyakyusa nagamba ya omwana namuwa emirembe. Look at you. Thank you. Ayina kyebaliza Mukama aliwo obuntu obutonotono obwo Mukama bw'atuwa. Tulina obwebaliza. Vera omuntu okuvayo n'agamba oyo mukyala wange. Aleka mukyala wange. Mukyala wange n'akiwulira atya. Nga waliyo omuntu naye akutirira olw'ekyo. Okyebaliza Mukama. Abasajja akuwasa naga atombulira naye mukazi bw'aba ayagala agende. Vera. Kati obeera wawasa waaki? Okitegeera? So okyebaliza waliwo ebintu ebyo byonna bye tubeera nabyo ne mu bufumbo ng'olina okyebaliza Katonda. Ate ekintu kye tulina okutegeeza neera bakwano baffe bonna we are still searching era baagala okubeera eno nti buli kyofunidde mu Katonda kikuumire mu Katonda. Omusajja noba yakwana nga tomulooze tomukoze eki takutuusa akatale kate kukyusa. Yes. Bakugambye bwe bagenda kwanjula munaaba ebigere simayasala enviiri wa ne wa eChina ne Bangladesh oteeke mu luwombo sweetheart. Omusajja ono azze nga tomukoze ebyo. Lwaki kati atuuse omwanjula akoledde embaga ate omukola byo tolina mumukola. Tulina obbakwatamu. Nedda omukwatamu gwe Katonda. Mukwase Katonda mukwatemu. Nosanga oli akati nedda bw'ogenda mu nsonga funayo ekiguni mukwano ojja kulwaza omwami woogwo omusaayi gw'omunyweso banje gulaga gw'omuliiso banje gulaga. Women actually do that. Nze mpulidde ebintu ku internet kuno. Oh my God. But omusaayi ogwo manyi gye gulaga andi omanyi ky'omuteekamu nti ekifo ky'omuteekamu Mukama gye yamukuweera mumukwasa yamumanyi. No, but first of all Mukama yatumanya tunagenda mu mbuto z'abamama baffe. You can't change a person. It's only God. Naye n'ekyokubiri oba nze ndabika oba n'amagezi oluusi bwe gakuyitirira olina ebintu by'otasobola kukola nakyo nkyebaliza Mukama. Abantu balowooza okubeera n'amagezi kibi. Ruth kati nze essanyu ndijja wanga mmanyi onjagala kubanga nakukwatamu. Tusooke nakyo tukirowoozeeko mannaye. What type of low self-esteem is that? What level of low self-esteem is that whereby you are happier with this person because okimanyi wamukyaminga kwamunyigira. But do you know why? Abantu abasinga they don't love themselves. They don't believe in themselves. Because bwe mmanyi nti Rusi oba nina omwami oba sirina nsigala neyagala tolina ky'oŋŋamba sweetheart. Kyekyanduisa bufumbo. Ti mwami bwanika agenda okuŋŋamba. Emu kubadde ombuuza nanulirawo. Bw'oba weeyagala ate olina ebintu by'otasobola kukola. Bwankeera kumakira nga Ruth I love you. Okay anyongereza. Bonus. Naye nze nina okusooka okweyagala. Banange njagala Ruth. You have no idea. I love Ruth. Nedda nze ndowooza na Katonda otegeera omuwendo oguli ku bulamu bwo bw'otegeera Katonda. You will know your value when you know God. And when you know God and you know your value, waliwo standard gy'otasobola kukkako. Yeah, true. Banaaga no. Ono omuntu. So tosobola kutegeera mu abaana abato, those that are not yet married, oba abastruggle ebintu bistruggling abantu bingi Ruthi eriyo bambi abastruggling nti oba sente Uganda bwavu bungi ennaku zino. Uganda obwavu bungi obwavu enyuma nabyo obwavu mutabuza kubigere we mwesunaasunako we mwenyumiza we mwerimba ate bujja simanyi nti olina omutima omubi okutuukaawo.
love y'obwavu ogimanyi. Kankubulire love y'obwavu bwakinga nti enyuma. Kankubulire Vero. Mutambula katanga mu paaka wano. Omwana akudogera yakakola. Talina sene zigula buke. Nakula yakakola. Nakakuwa okuva ku ntobo y'omutima gwe gusaka kenta. Ntobo naawe tewali ntobo twaliza mumuli. Mono mutemu mufenako. Byabagamba do not practice at home. Nakwata bulungi. Nakwata kamwe nakagamba baby. I love you so much. Laba kamuli kano wekengedde. Bana ngonyengedde nga akamuli ako. Tubabulo wabya abawabya mikwano. Pozi gwa gati omusajja atalina ssente alina bwafaananamu. Kwegamba abawabya olw'ensonga kiri bwe kiti. Era still kidda ku kiri nti omanya kyoli mu Katonda. Yes. Tolina na musajja kuwa ssente. Exactly. Wamanya kyoli otandika okuzenoonyeza kubanga yatugamba mugende muli ensi. Kuli ensi manyi kye kitegeeza. Go and work and I'll bless you. Wagambye nti musa Katonda tetotuula. Abaana bali bagiryako makoola. No, kuba kakati eriyo baba wala nga bo bagamba nja kufuna omusajja alina ssente ampe. Baba balowooza fine nenze kati sirowooza bwenti. Nange. Kakati nze ndi mukazi n'olwedde ndowooza bintu binene. Kati bwengwa ku musajja nga yalowooza bintu bitono mba mwewoonya. Kati olaba omuwala obuzibu obeerawo nti olinza omusajja akuwe. Ye mukyala gw'olaba nga bamukyaye ng'awaalirira. Anyagala kujja. Nebwateese bw'atadde ogwayagala anoonye amukole kikyamu kubanga alaba ATM egenda. Obulamu bwe bugenze. Naye nga siga nti akikola ekyo olw'okuba nti naye alaba nga she can't live without that man because you know obulamu bwe bwonna bulimu ekyo. Naye obanga omanyi nti naawe olina ky'okolawo ky'oteekawo actually n'omwami eno vali agikugattako. Rufi edda twasabirako ewa Pastor Bugingo. Naye mwagalanga nnyo yatuyigiriza nnyo okusaba omusajja oyo Mukama amuwe omukisa. Naye omwami oyo yayogerako ekigambo kimu mu lunch hours ezabiranga mu kibuga yayogera ekigambo kimu n'agamba bakazi mwe basingle mother. Nkoyo okujja wano n'ongamba musumba nsabira omwami akoma waweerera abaana. Essaala gikyuse. Bw'aba taata yazaala abaana n'agaana obbaweerera essaala egambe bugambi ddira omukisa ogwandibadde ogwo. Oguteeke wano ate nga bwe kiba. Omukisa guteeke wano olabe. First of all, women are good managers of money. Ate Mukama n'okutu kwegamba twogera mangu mu kutu kwa Katonda. Teeka wano ssente Mukama olabe. Okujjako omukyala nga yalwala omutwe oyinza okuwa ssente omwana wo n'abonaabona ng'ozirina bw'oti. Kati oluusi nze ngamba we give away too much of our power. Yeah, and we do that nga tukyadeetinga. Kwe kiri kye nikugambye we don't love ourselves much nti ne tusuubira ajja okujja agenda okutwagala naye tekivaawa engeri gye tukuzizaamu abaana. Me, I tell my children every day, every time, I love you. You're beautiful. You're wonderfully made. You are enough. Exactly. You are enough. Bazadde bannange kyo ate n'ekirala bazadde bannange nga nkyogera ekyo ky'abazadde. Bw'ozaala mukyala tekitegeeza nti kakati ensi ekomye nga lwe twayogedde n'amanda n'ogaa nti kakati ekyo nkimaze kasitanzadde. Mukwano olwo ensi etandika. When you fall in love with yourself n'oba ozadde gwe kennyini osooka n'oyimirira mu ndabiramu booti manyiza n'endabiramu nga n'akamala okwo naje nyimiriramu. Nenga wenage kiruusi. Neweeyagala. Nogala nange Ruusi. Ate kino ekinyama ky'otadde okitegeeza kiteekateeka naawe. N'okyuka eri noga ng'okoze bbina Ruusi. Bannange laba nno kino kiri. Ruusi nawe weeyagala. Okwana ne neekwana. Ruusi nze mbikola nagamba abantu baligamba onaliko ekizibu. Kirungi nnyo you're in love with yourself. You love you. Nze neeteekawo eti neneeraba nze nanga mpulira neeyagala. Kati omuntu ne bwakuvuma. Oba omanyi ekituufu ky'olina. Because weemanyi. Akinninde omuntu mulala mpaane. Nga nze mmanyi. Toyina nze kankubulira ekyobola ne social media lagigamba terina kijja kuŋŋamba. Terina kyekugamba. Because nze ne bw'onvuma n'okera ku makya n'ozibya obudde mmanyi kyendi. Mmanyi Mukama mmanyi kyeyampa and nina emirembe n'ekyo. I love Ruth. Nze sijja kujja ku social media. Kwagala nze ojja kweyagala. N'omwana wange ne bwakera ku makya nabanga tayanjagadde. Nayagala. N'ate nga nze mwagala. Nemulaga omwana. I'm not a time waster. Nkwagala nnyo. Tewamwagala kumala budde. Exactly. Mwana wange nkwagala nnyo ate olabika bulungi. Obunafu obuno amaanyi go gali wano. So naye tutolina okukola ku bunafu obuno okitegeera. Because bwena tutereeza bitereeze. Me, I talk with my children. I shower them with love. Saagala nsi etukere omusajja olw'okuba mwagadde nyalowooze nti ensi kwekoma. Alabanga no. Actually nekyo kitukwipize nga tuli grounded. Abaana abayagaliddwa naye nti baayagala in the past. Kikuyambako ina ensobi z'otakola.
concept ya love simpya mu bulamu bwo. Kira kijja okuwabya naye nga seeki. Ndio omusajja ajjaga mwana nga I love you agula ne yaga nga kijja jali. Zine butabani wange bugamba you handsome. I know. You're so cute. Waleka Hezron. Oh, auntie kamfanana. Hey, you're so cute. Like a smiling. Hey, you're so cute. I love him because that's my father's name. Oh. Yeah, Hezron. Yeah, and that's lineage ya Crystal. Yeah. What you mean? Yeah. That's the neza manya ganga nti ogawulya. Ngamanyi mama. Ngamanyi kalibala toganzirira. So olaba ebintu ebyo tubimanyiza abaana baffe. Naye ate nga mukyala naawe bw'oba ofa kuba n'omwami n'abaana teweerabira. You're taking care of these people. Nena weetaaga okuba nga baakufuddeko. You're also someone. Weefeeko. Weefaako otya weeyagali. Otuleko mu kasipa. Tuleko mu kasipa. Kendako mu out naye weeweemu nga tera kutaddemu ssente gwe weenywereko. Odde ewaka. Ojja kuwabya abakazi bambinga ewaka tebabakkiriza vaayo. Tovaayo nga tebakukkiriza mukwane wange sinayo room gye nja kukuteeka. Ruth aba. Tovaayo. Babe Ruth. Omwami mugambe bugambi nsabako. Actually mugambe omukwano leero mbadde nsa Friday. Ngendeko ku Papa's Sport. Ndiye ku kimere kya Nakai. Monday Papa's Sport bayo ne karaoke oba bayo ne band. Ugambe ngendeko Nakai abayo ne band every Monday. Ogenda otulekawo, you know? Ogambe ku Torino's every Friday obayo band. Olusi Jose Chameleone olusi bani ababeerayo. Ogenda ku Torino's. N'oba onywedde ka soda mukyala okuba nti erimu environment kateri akusaba kino akusaba kiri. Ruth, kyanjo kati ne wano okutulako mu kapaaka kano. Oyina engeri gy'owulira freshness. Kati kankubulire Vero, nsanze omusajja wali nga nnyingira. Yabadde ataddeko waggulu. Ruth olabika bulungi sooka olinde maama. Omukazi wali nga yenna yeetadde awulira musana. Nga n'obunyonyi buli awo buli around her bati ng'agudde bw'ati nga tafayo obunyonyi bunaamubojja nga yeeyambudde awulira mirembe. Ruth, you look so good. That's anyone told you. Ne Ruth ojja kozesa abaana b'abandi ensobi. Naawe nno naawe ojja zikozesa. Abaana baagambye abakazi abali mu 40s. Kikyo. Did I tell you my friends banyigira? My friends when I saw them senior one to secondary. Bagamba wabula namanda tukukoye n'okwogera emyaka buli wootuula. Nze ngana ogyogera okwebaza Katonda nti ndabika bulungi kugina emyaka. Like girlfriend. Nze ngana okwogera emyaka. Bameka bali 45 nga balabika bwe bati. Mama wange tetuuka na myaka gye. Bameka. Naafa. So wakiseebaza Mukama olwa myaka gyampadde. Kyova naza ne bagala nga twalabika bulungi. Ruth emyaka tugyebaliza Katonda. Naye. Have you met 32-year-olds n'omutwe n'ogamba tuli ku kibambi? Ensinga emuyiseemu. Ensinga emuyiseemu. Bambi naye tubasabira Mukama bawe ekisa naye ate osanga oli nakuwa emyaka nengaje Mukama ogiwulidde bagimpadde negyo ngirinze. Nino ogituka kubanga abaana bawo. Waliwo n'akuwa emingi. N'ogamba gyo njebaliza Mukama. N'ogitwala bati nange balava eri wano. Look at this. Omuntu ono ekimuleeta just kufeedinga binyonyi. Ate bamulabye ng'ajja ne balikuŋŋaana. Batandika okuŋŋaana. Olaba ogwo omukwano. Ogwo omukwano ogulaba. Look at this. Severo n'ebintu byenjizeeyo n'Ebungereza bingi byenjizeeyo bannange. Bannange Ebungereza nayo abantu batambuleko. But tuleme kusawulinga ng'abantu bali basirwa batategeera nti okutambula kirina kye kitwala. Naye mu nsi obwongo abantu amubambe ayogera ekitu n'ogamba omuntu n'okola ensobi natakusekera busekezi wabula n'akuyamba. Neewa ne Uganda omuntu n'okola ensobi naga mwamulabyeko. Neewa n'akulaba ngwe nakyo kano nakyo n'akuyambako aye n'ayongera n'okutambula naye atambula. Ekyo kyayita influence okivanko nze nalinga sisekerera bantu bagudde. Omuntu bwagwa naturally olina olukiika. Nina okuseka nze. Nzijjako obusiru obwo bajjudde. Chikwano so can numbers Stella, what is so funny? Someone has fallen down and you're laughing. No ngamba very kaluza kushipe. Omuntu omukuru agwa. Agudde. Kirowoozeemu agudde. Kadi nange neraga kirowoozako. Neetandika okuseka. Nendo tuuka muzina ensi. Nga tebasekerera abantu. Tosobola. Bambi tebasekerera. Nenge Uganda tuseka. Hey. Tusekera ddala n'ogweyi. Nebagamba okugamba gwayerawo. Kati bwetukako muzina ensi n'ogamba balina civility bali civil nnyo bambi etiquette. Akusanga nti oba olwanagana ekintu kitegedde n'akugamba kolebe bati kankuyambeko. Nakusanga ogwalana n'ebintu n'agamba kakufuzeko. Bannange abasajja beno basitulirako. N'okugulira enzigi. Mama basitulirako. Ova mu supermarket n'akugulira n'akulinda n'oyitawo.
Ngasibao. Nee. Bagambe Ngasibao. Ayaza nokutome gwo mutomedde. Nagamba sorry. Chokanga gwo mutomedde kadumo. Nange we goduma. Nabanga Ruth bane walo bambi banoga mama tuchaina wetu. Ate sichimanyi. Leba bambi kati nali institute case went impita ku train station ngensawo kinzitowera ne teri ya kintu mye kitika zana kyeti bambi omusajja nava walina jana nsitulirako na ngamba mama Uganda wana kutomera nokutomwano aga yebana bana masaka bakimye kyena bagula ne bikesi bazunga sakukulu yatuse aba bana bavuma akuma nakwa ne receipt ne bambi ate tubanenya Ruth one of course exposure to jogereko naye environment umetukulidde bye bamanyi. I think some people are so sad. Tibakula mu bunga babavuma nnyo nakula nga amanyi omuntu okumwebaza na muvuma nti omuntu eno kuwulira nti gwe oli w'amaanyi olina kusaka mulala wansi. Thank you. So ye embeera gye tukulizaamu abaana era nze njagala okyesalirako ddala nti omuntu obeera olina kubanga olina ky'omufunako okumukolera okumwagala. You cannot love someone unless there's something you get. And sometimes I was telling my friend Eva, nalingamba Eva mabegako namugamba, why do I feel like you use me for emotional, like letting out emotionally? Of course ekigamba kinakozesa kyali bit vulgar sakyogera naye namugamba mpulira onkozesa emotional what like you want to unleash you come to me. Why nekingamba wabula kyenkola nga bw'okimanyi tekira wageze kyala toshiddamu nekingamba kale otufu nange bwe nkirowoozeza kyenkola. Right at some time, bali mu motoka tuvuge. Nako. Nemuga don't togeza. Langaba. Nzana phone kangena kugamba gwamanyi financial nawe naenda ngamba. So the point I'm trying to raise is sometimes people don't have to use us maybe for finances, for support, what, but sometimes even emotional support. But that is manipulation also. It is bad. Nedda omuntu kankule vero kyabaze mukama nti waliwo omuntu amanyi nti wenjogerako ne vero nja kuba bulungi. That's ministry. Eyo kugambe ntya buweereza mukama yakusaawo alina kuteeka mulamu bw'oyo omuntu ng'ogwe mulimu gwo oba buweereza mukwano kwamanya abasoma kye bayitamu buli kale n'awuliza muganda mwejjusa n'awuliriza mukwano eyo ministry kati Ruth gwe naye lwaki bw'otuuka oba olumu gw'oyagala kati naye like once in a while we all get overwhelmed sometimes. Yes. Oluusi ogenda omuntu ate nga yitaliiredde kutegeera kyokyo because oyo si yenze agamafuta sigalina vero nze sisobola kuyita ku mukazi na mwana ne waba abadde n'obuzibu ne siwulira kisa ekyo kijja naturally. Nze nsanga n'abatunda emmere nga waliwo omusajja n'omukazi ne waba nsedde njagula ku mukazi omusajja ne waba alina ebinyiira nga omukazi alina essaba na balance nti mwensanga omwana mpulira ng'emmeme njagala n'ogiwanda nga mpulira ekisa kinzita kati oyo mba seekoza kiba munze okitegeera nakati nakizuulidde ddala nti mulaba mukama like eyo gy'ayagala mbeere. So kati oyo oyagala okwagala offloading naye nga mu butuufu muntu ankola Ruth and then way back I started realizing that thing knows and ku university bambi waliwo omuvubuka yafa n'okufa kati nganda bafa ngampulira kinuma nga bambreakings omutima. So I just told him ebiseera ebyo makerere walingayo ka guild canteen nemugamba kamweko ne tugenda mu guild canteen n'atuula. I even remember what I bought him. Namugulira soda, nemugulira ne chips ne liver. Nemugamba have a meal, have something to eat. Sina chana yogana nemugamba have something to eat. Yafa mu COVID ne yafa achijukira. But he was going through something. Like me, I think I'm cut and made for that. For that. However, nga omanyi nti buli kintu kibako downside to it. Nti once in a while naffe tuli bantu waliwo tukanoga nange njagala okubaako kye ngamba Ruth. So when Ruth does not be that to me, for me, I don't have that gift. Tikirize. Tichiba kirabo. Tisalange nzo kutuuka ngalo omuntu gwe nayambira abaana be. Ngalange n'abaana be nagwo nayambira abaana be ngataso kuyamba bange. Kyokanga ino obusobozi. Yes. Na hiyo gift agirina. Mukama yampa ekyo kye yampa yenze naye yamuwa ekirala. Amaanyi ge galiwa. Amaanyi ge buli omu alina amaanyi ge vero ojja kinkola naye sijja kikola. Tugasone tugamba nawali nyinza okuba nga nze nkulanga yo my best friend. Era nga gwe wange. Nate vero nga kutokinda bamu. Ate nga kemizinga your best friend wo.
So nenkubulira kyama kyange I know wali wako emizinga. So don't blame people. Nyizo kwanze nkutwala nti you're my best friend. Natenga gwe sinzeewo. Do you understand me? Ate ekyo nze kyekibadde breaking ati ye. You can have baggage the whole world for you. And it's not even baggage. You feel for them. Yeah. That's you feel for them. You even pray for that. Actually, they enter your world. No. I am losing peace because of what Ruth has just gone through. Kakati nza when natuka nga nempuliranga ndabanga abantu bwe batosibwe bali towards me ngamba yeye. Why? Nandaba kiri unfair. Wow. Oh yeah, gwe. That's you. Chobola bosanga abantu kabageze mu professions enchamu. Taina kisa. Nenga musawo. Empisa gikubanga kubente. Nga ina kuhera mu bisolo. Nja kubulira nina omuntu gwe nayamba ennaku ezo nga ate nange nali ndi mu kizibu eky'amaanyi financially kati ate naye ne muyamba financially kati naye kyange ekizibu ne kyeyongera naye nawulira kye nalina okukola kyekyo so nade n'omuntu gw'ekinyonyola nangamba why do you even do it? Stop it. No nasirikidde nga byayogera bikola sense naye bwe nasirikiridde nga ndize kane nga no I cannot stop. Siswa kulaba mwana wa muntu nga tali ku ssomero tasoma aga Katonda nkubulira obuweereza abo sikisobola ne sente zenina bayinza nozinzi bakondo kakati ate okiraba nti gwe it is known to you but omuntu akulimu yakuforcing okukola ekyo like I will lose peace in you kijja buzi natural ekyo abantu bagamba oyo muyeekoza tabya ne waliwo abeekoza ne waliwo ye omuntu nga akirina bulini nti ne bw'omusanga busa waliwo abakikola nti akikolera kamera agaba mulabe ne waliwo oli ti newo bati wali kamera wati waliwo ki kijja buzi ne kwa example olaba n'omwana bambi omugenzi radio yatuuka okufana nga abantu bonna bamwogerako ebyo omwana yatuuka okufala wavayo abantu abazadde agati eringa weera abaana baabwe naye nga ani yali asobola kisuubira nti radio asobola kikola naye nga abazadde bavayo ne bagamba radio abadde abaana bange basula school fees banange radio abadde akola abaanange webityo. Do you understand me? Unange nze kati nabadde ntandise okunyiga nga ngamba yina y'abantu biki naye ate era nga still nebenneekako obutabikola emirembe ginzigwako. Ye muntu ow'omunda wali ogenzeko mu kyakye munowulira nga tolina mirembe otukamula n'owulira emirembe muntu ow'omunda so wookola oyo aba ggwe so wowulira emirembe that is you. So kino byonna byokola ebirala byonna ojja bikola but gwe omutuufu y'oli. Nasirikidde ne ngamba ne what if this person is making sense nawe tandika okufa kubikukwatako nawe kibiki nensirika kati bwe naza mu buliri nensirika manyinza ekyo nkina nnyo okudda nzeka nenfumitiza byempulidde then I'm like wait a minute okay if I had stayed with that money sandibadde na mirembe. Ate olaba ne bw'okikolanga bw'otyo n'okikola ne bakumenya omutima si ggwe. It is God. The sweet you have ministered to me mukama nawe akuwa omusa. Amen. Kwanzengezaako okukola abantu abaagala nkole emirembe ne ginzigwako. It makes me okay where I can complain in sente zange oba nga tazimpadde atutandike nga kwekyo but obulumi bwempitamu butono nnyo okusinga singa nagaana omuyamba. Ate mukama bakuteekedde ekisingako awo because si gwe oba omuyambye mukama aba mu position nze mu mbeera zo. I'm just saying. So mukama bwe lwakola ekintu ekyo nti ndaba abantu bagamba omuntu ne muyamba teyanzijukira neerabira si ggwe gwalina okujjukira teweeteeka mu position ya Katonda alina kwebaza mukama banaye weebale mukama okumpa Ruth anyambe wewe kitinakola bwati nze nasanka omukyala bambi ng'ali mu mazzi ng'asaba naye nga like alina obulumi bungi alina mungoye eziddugala nensaba naye ng'omutima gunnumira omukazi nekyusa nentunula eri ng'omutima nga mpulira njagala guwandira omukyalo oli nenkyusa ne position nenva wendi nenza nensabire nenkyusa eyi mirembe nejogera neginzigwako nayosaba tokyabitegeera nenkwata akasawo kange nenziramu kasente sijja zoogera because I'm not supposed to say nenkwata nengenda wali omukyala yali asaba naye nga atudde ku ttaka naye nga yenna akaaba agweredde mu mukama nenkwata nemukwata ekiwato nemuteeka mu ssente nemugamba sinze mukwana naye omutima gwo gulabika guno kyegugamba nentambula nengenda nenfuluma church saamalako na service nga ekyakututte nga kyenjagala omukyalo naye kuva wali waali ajje kusangawo nebaze I was fighting that nenfulumirawo saamalako na service naye nga bonokawo kyokyukewo temabega ng'omukazi akaaba Katonda nga gwakozeseza omuddamu essaala natambula mukungujja bikikyo nenfuluma nengenda
ne omwana gwe omuntu ayinza okukiraba n'agamba abo bayogeza biki but owulira ennyonta owulira ng'omirembe gikuweddeko. You are burdened. Yes. Nasirise. Omuntu namuwuliriza n'angamba nedda learn to take care of yourself. But what is taking care of myself? Taking care of myself sometimes will mean getting out of my comfort zone to sacrifice for someone. Exactly. That is me loving myself. Yes. Kati bwe nasirikidde ne ngamba Linda oba badde mutuufu biki naye bwe nasirikidde ne ngamba neezira mu pulesi erimwe nali ne nga nedda neera mbeera njakiddamu. Nera mbera njakiddamu and that is who I am. Yeah. That is who I am. You will stab me. You will stab me and I'll still care for you. I am not Jesus but I'll still care for you. No Jesus yennyini bakimukola. Oli yamutunda pacemaker. Mukwano gwe ddala. Wabula gwe yakwasa finances. Thank you. We are trusting in the finances. Naye gwe manyi kitegeeza omuntu ajala gamba manyi kyozza okukola. Genda mu maaso kituukirize. Kwanga yakitegeera yakistopinga. I'm here assuming nti Yesu yakitegeera ntagenda mukulyamu olukwe. Naye n'asirika. Nerooto okusirika Katonda akutuwe. N'agumiikiriza kiba kisa. Ne mu maka bibaamu mukwano mu bufumbo. N'ogumiikiriza n'omugamba Mukama njaba nsaba kisa. Sasa gumiikiriza okw'ekisiru omusajja kuba. Nze sikkiririza mukazi yenna kutuula nti tudde abaana. Ng'omusajja keera akutekamu emigera alinga asinza boda yakufuuka boxing kiba kitabati eyo kibaga punching bag simanyi obonjagala mukwano nedda yotoba mukwano gwange ato binyumizanga nze ebyo abuse but Ruth also there is so because omwana oli abuse yabika bingi by the way. Yes. It's not only physical abuse. Yes. Abuse yabika bingi omuntu akukerako n'akuvuma n'akussa wansi n'akuvuma akuttamula because you can't give out what you don't have. Omukwano ogugenda abaana bo bogenda bakola kiba bleedingirako so nga tuwumba very muli bana nga nsanyusa okulaba kikwano nsanyuse Ruth we can talk otumanyi ate nja kuzza nkutedde wano waka we were talking to our fellow women yeah wano waka mukwano RKB nabye tuliko we care for other people. We care for yes. But ne balooza nti byayitamu biyitamu ye kamama mukwano ensi egenda naffe ffenna batustabbinga. Yes. Manyi n'okubeera awo ne mala wiiki nnamba nga nagwe nnumirwa gwe simanyi nako gyali. Nze natuuka ne ngamba Katonda oba kitwale. Ne nsaba busabi naye nga simanyi ani gwe nsabira. Ninga seesabidde nengera mu kyakyo okusaba n'ebyensaba ne bivaako nga nsabira abantu bala besimanyi gye bali besimanyi bye bakola but I'm just there praying. Nampulira gye ŋŋenze gye nsabira. So that is me, sweetheart. Tosobola kubeera kirala. Tosobola kubeera kirala. Nze abaana n'omukyala sobola kusaba kugenda ku vivi. Nesibakabira besimanyi gye bali nze nkuba etonya nengamba Mukama wali omukazi afulumye alina okutambuza obulegazeyo abaana ekyokulya nenkuba eno neeyiise Katonda wange anaalyawa nga simanyi gyali but I'm feeling for this woman gyali nekera ku makya n'olabanga omusana mungi waliwo omukyala eyafumbye kyayi ani agenda omunya ku musana yasuubudde kaka nze waliwo ebintu embeerawo nga simanyi gyali waliyo omwana n'okera n'osaba Mukama waliwo omwana asuze leero bazadde be bafudde baweddewo talina muntu gy'agenda kuddukira naye ne mu nnyumba bamukasusa ali wabweru ku kifu gy'atudde Mukama omwana oyo ali ata gwe taata w'abaana muwambaatire taata muwe essuubi naye nga simanyi gyali naye nga mpulira essaawa enjala oli led kusabira baana abo abali awo bwe batyo. You understand me? Tuveyo eyo. Kakati. Naye Ruth omanyi teri kuvaayo. Obufumbo. Nina mukwano gwange. Soka nina mukwano gwange yaŋŋamba. Yali ayogera nga alina kyo kyagala okukola ne mugamba okay byonna mbiwulidde logically bikola sense but where does that leave God? N'angamba there is that aspect. Tunemugamba no, God is not an aspect. Katonda yaliwo yekka. So kati buli bw'oyogera ne weekanga ng'oyogera Katonda toyina kirala by the way Ruth sikirina. I know. Ruth sikirina te Ruth n'abantu tulina okubagamba nti tewali omuntu nti ono kino tekiyinza kumutuukako. Shiya buli omu kimutuuka kola Yesu tukuwadde example ya Yesu baamulyamu olukwe baamutta yafa yaloza kufa enjala yamulumako omwana wa kabaka w'ensi yonna sibola yise Yesu oluusi simutegeera gw'omumalayo tosobola
oluusi simutegeera ebintu bye ate ng'ebintu bya Katonda bibuzaabuza. Ruth waliwo olwotamutegeera twogere Katonda nga tomutegeera nokuba eriyo n'abalaba nga agamba bula wano Katonda simutegedde omuntu akusobeza atagamba musonyiwe omuntu akusobeza akugamba musonyiwe ekyo kale ekyo kiteeke wabbale nga talina redde kutegeera nti alina nekyakukoze ate akugamba Vero yakusobeza mukama Vero nankola bw'ataka kati gende wa Vero omwetondere nze Vero yasobeza ate nze ngambe Vero I'm so sorry batange nsonyiwa mukwano gwange bayawukana ne bawe danga myaka 15 mabega bawe n'awasa n'obwami n'awasa kati ono mukama ono bwe yalokoka mukama yamugamba genda gwoba wetondera omusajja onagamba excuse me that man left me yakwata engoye ze n'atambula nandekera abaana there is not sina kibi namukola namugamba Christine ojja genda omwetondera kati ekyasinga omunyiza kyekino nakunganya pride ye yonna na actually yamwandikira email bana abasajja abo bishibishira mugamba nange wamalo nekyo nakola onsasire bla 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 katwagana natugamba guess what that fool has not even replied my email for 3 months now kanga agisomye bayada onagamba really God really namugamba we nakugamba okwetonda nakugamba nti agenda kusonya oba nakugamba nti agenda kuddamu nakugamba kola kyekugamba mwesonyi manya mwetondere kite namugamba mu bye nakugamba uliamu ekigambo nti he's going to respond like this ekyo nakikugamba abane kwega nekyetaaga kisagola baddeko omutima ngukulumidde omuntu tigenda omutwaliza ekintu n'okimuntu anagamba teekaawo abantu tebasiima abantu tebeebaza naye abantu bakula bati naye tolina kwebaza ggwe alina kwebaza mukama no still but I mean takirina kati ogenda kukola ki okitegeera twatuzanya Music Express wala gumusinga agumusinga namugamba wakoze oti n'owayiriza soka neyegaana kyokka te oli mulokole n'olokola boda soka neyegaana bwamala gambe kale nakyogedde ogenda kukola ki naye nga twogera ku kuzannya okwo ani who is your favorite character gw'ozannya naye guga nti onamumpa nga nzukuse setaga script netaga script bambi nedda netaga script however there is this natural chemistry the chemistry kati Ruth tubadde n'abantu abo for 20 years that's a marriage by the way that is a marriage okyagala okigaane tuli bwe tuti kakati tuyina ne language yaffe I am telling you tuyina language yaffe sagala nakuga nti ono bwati so that is what I can say we just need a camera before us and people will die kuba naffe fenyini twesesa batusesa buli mwana omu olooza kudu Isaac he's crazy sometimes we mulwa mweno bato china nasho ina kogero oli ayogera kintu munene akola bwati namanga otegedde nofa osigera oli ayogera bwogezi kati ize mfaifa kule datu besitunuulira amaaso gaabwe mabi nnyo ojja bwatukose tuliko ffe kati Vero nga twogera kuona kulo nga tuwumbawumba mu bufumbo bukyanga oyingira obufumbo waliwo ebintu byewerekereza byewakola nga okyali singo and you miss them kati anti challenge owake singa nime nagamba nti challenge obufumbo bwange omwami tabeera Uganda kati wewevu nana rusenjogera mbi oliga gamba nti goina byowona tabeera Uganda kati ate n'ekyokubiri era nkyakizza nti ebintu ebisinga state gy'olimu gyebalize nnyo Katonda kuba oyina gy'owaalirira gy'ogenda otuuka ate ebimu bigaanireyo nikola ekyokulabirako ekisooka ng'okusaba nze okuva nagenda mu covid era nze covid just brought me so close to God kyekyo kyensobola okwogera ku covid kuba nalinga nina time yakusaba Katonda nayagala Katonda nze mu covid nga nkimanyi bulungi nze oludde ewaka okuva saawa 2 mba mukusaba mba ku TV program zange zesala nenda benjiri nenda babiki nenda nkwa yadde obufumbo bwa simu ebibato kyasobola bbira obato kyasobola bbira bine ebyokuzuukuka ku theory naye kati mukikola mutya anti era byebyo anti kyenkugambye weebaze mukama temwalirira nnyo bwe bibuuza nze tewali kibuuza Ruth sikifunangako ne bwe nali sinnafumbirwa saakifuna nakati sikifunangako sirikifuna Ruth izo omuntu mwagala waali awo nti mpulire nga ntabusa omutwe nti kyaliiwo siri bwentyo omubiri we gubuuza tegubuuzangako ogwange let me tell you
olaba Katonda oyo yabagamba I have given you dominion, I have given you power, I have given you authority. Era nze neewuunya omuntu agamba nti omubiri ne guntuma. Maama nga gututuma bintu. Nga gututuma bintu. Mpulira kati njagala kuvuma. Omubiri ng'omutandika. Nga ntandika. Mpulira njagala kubba ku ssente z'olinga. Omubiri guno, we are the masters of our bodies. Amen. We are, and as long as ekyo tetunaba kukitegeera bulungi, that's why we are hating people. Because emotions zikugambya oyo mukyawe. Yeah, you know. Simwagala bwagazi mama emibiri nga giwabya. By the man is worst enemy. Nze nazalibwa mu Anglican Church mwe bambatiriza mwe nakulira biki bwe baba batiza abaana botandika okukula ebintu by'omwoyo ne bitandika okunyumira otandika okupayinga attention ku bigamba ebimu wacha abasajja bo babiya bagamba nkutaddeko akabonera k'omusalaba olwanenga n'ensi n'omubiri. Hawala na ngombiro inagoranyisa mukwa. Yes, so kati you cannot zera ne unya abasajja abagamba bunenda bekiwala nga kitunula bwe kiti. Mama ebiwala ebitunula bwe bitinga ku bijju. Nafe ebisajja ebitunula bwe bitunula byo bijju. Sibane wale ebisi. Bale bulungi. Bye.